Weewaawo tusanyuse okubalaba abalabi baffe era abatugoberera ku Olulasange Online TV. Ekyamazima tufaayo nnyo okwandaaza, okunoonyereza ebyafaayo bya Buganda, ebintu ebyenkizo ebyekusifu ebyo ebigoojeredde eyo mu busukkamizibo, ebiri eyo mu nkuzi, mu butaalitali, mu malumambogo n'ebitundu byonna byonna eby'eggwanga lino. So olunaku olwaliro twasazeewo twambaire ku mugongo nga nswa, olwo nno tutebetebe nga atebatebe ekiyamba mu mizi, tutuukeko mu kitundu kino gye tubadde nga tuwulira ewali omuti ogulina ebyafaayo ennyo. Okusookera ddala ku mukono gwange omukazi ndi ne musajja wa Benoono era nga olunaku olwaliro agenda kututotolera ku bimu ku byafaayo, naye nze musomesa mu Nabusiro Saava Bosa Musisi, kakati naye mubawe abeyanjulire ate mumutegere erinnya lye, naye nga muli ku Olulasange Online TV. Tusanyusa okulaba ssebo weyanjulire tulaba era abatuwuliriza. Amanya agange nze Kiwanuka Kakoza Matiya, nzaalibwa wano Ddambwe ku muti guno kumpi kwennyini. Mukulu Kiwanuka Kakoza Matiya. Weddira nte? Neddira nte. Ab'ente mpozi babeera bazzukulu baani? Bazzukulu ba Katongole. Bazzukulu ba Katongole. Mulema mu Buddu. Omubala gwammwe okyagumanyi? Mubala gwange ndudemu gukuwa. Naye nga gugamba nti ekyuma nkiridde n'omukimba ngulidde, wante talina kabi, mbadde nga leeta omusumba agayiye agugabeera mata. Weewaawo era mulimu n'ekisoko ekyongerwamu nti binsanga mu ssasa. Kale kakati mukulu Katongole, amukulu Kakoza Kiwanuka, ekyalo kino bakiyita batya? Bakiyita Ddambwe. Wano tuli Ddambwe? Omuluka ate? Omuluka Masuulita. Ate Gombolola, anti tulina parish gwe muluka, tulina ne Gombolola sub county. Omuluka gwe mulimu gwe gwa Masuulita oba? Kubanga Gombolola mbadde manyi ye Masuulita. Gombolola Masuulita. Gombolola mulimu Masuulita. Omuluka Kamuli. Omuluka mulimu Kamuli. Kakati wano we tuli ogaye bayitawo Ddambwe? Ddambwe. Basawo ne banyaba batulaba, mukulu Kakoza tutegeezezza nti wano we tuli bayitawo Ddambwe, ekyalo kino kisangibwa mu muluka oguyitibwa Kamuli. Ate Gombolola mwe kisangibwa oba mwe kiri? Kachiri mukama wange. Gombolola ebeera Kachiri? Atutegeezezza nti no Gombolola mwe tuli eyitibwa Kachiri. Tweyanziza okutulambulira ebyafaayo ebyo, kati twali tuyitaayita ne batutegeeza nti omuti ogwo si gwa bulijjo. Nga bwe kiri nti omuti ogwo ddala si gwa bulijjo nga abantu abasinga bye bagamba, biki by'ogumanyiko ebisinga okuba nga bigufuula omuti ogw'enjawulo, kubanga tulaba bulabi miti tetumanyi? Okuva obwa jjajja ne jjajja nga bali kuno, naffe ne batuzaala nga tuli kuno, omuti ogwo nga weeguli teguvaawo era nga tegukwatwako, era n'abamakubo baayagala ogukwatako n'amasannyalaze naye tebagukwatako, bagwawugula era mugalengera amasannyalaze gayita eri bbali. Ab'amasannyalaze owulira ndowooza mu ababuusabuusa amanyi ga Buganda, ab'amasannyalaze batuuka n'okuwugula layini yaabwe y'amasannyalaze n'egwebalama omuti guguno guluddewo. Yesewodo kyatuwa. Era omuti ogwo n'ab'ekkubo tebagukwatako naye olaba baguwugula ne baguyita ebbali. Kitegeeza nti gwali mu road reserve naye bagwesonyiwa ne baguyita ebbali. Kubanga tegukwatwako bya buwangwa kuva dda nadda, omuti ogwo weeguli, era gujja bwe bagulina gwe biggamye nga bajja bagubeerako era kuliko n'abaguliko obudde buno. Abantu beesomba beekulumululanga amale g'ekyeya okuva ebule n'ebweya bajje beelolere ku muti guno ogulina ekyenjawulo. Biki ebirala ebigwogerwako ebyenjawulo olwaleero, kubanga twali tutuuka wali ne batutegeeza nti tegusembererwa. Gusembererwa bw'obanga ozze kati nga mmwe abali eyo tubayita mujje mugulabeko mugulambule, naye kati nga ffe abazze bannamawulire batugambye nti mwe mujja gulengerera busukka kkubo. Kakati omuti ogwo biki ebyenjawulo ebiguliko okufaanana oba okwawukana ku miti emirala? Omuti ogwo baguyita Naalongo Nakayima. Era gugenda mu nsonga ng'omukyala. Naalongo Nakayima, nze no Naalongo Nakayima mbadde mumanyi mubende, waliwo noono? Noono. Naalongo Nakayima era tebamuzannyirako. Oba obadde otenda era nga omanyi Naalongo Nakayima ow'emubende eri mu ssaza lya Kabaka ery'ebuweekula, kaakati nno atanayitaayita atenda nnyina okufumba, gezaako otazaame mu Busiro naye waliyo Naalongo Nakayima omulala wuuno eno. Era omuti ogwo okuva obwedda n'obwedda era bajja ne bajjajja n'abafa nga weebali n'abasikanya tebagukwatako era wundi yago nga wogulanga wegwasima nera weeguli. Era Naalongo Nakayima agenda mu nsonga ng'abakyala b'obalaba, era alina amabeere ng'omukyala w'abeera.
ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi bannange kati wulira na kino kino kaakati oba obadde tolabanga ku muti gwa amabeere guno gwe muti ogulina amabeere gusangibwa wano mu ssaza ly'e Busiro ekyalo Ddambwe abatutegeeza nti nno wano Eggombolola mwe gusangibwa yeye Kakiri obwetereera Kakiri awo n'okwata ekikubo ekidda e Masuuliita bayitawo ku kidda e Masuuliita olwo n'olyoka ojja n'olaba Nnaalongo Nakayima omuti guno gw'ebyewuunyo mukulu Kakooza atugambye nti omuti guno gugenda mu nsonga ng'abakyala abalala ekirala gulina amabeere kati guliko abagukuuma baba bagulabirira nga bo babeerawo tebavaawo era babeerawo tebavaawo awo abagubeerako babeerayo naye ng'omuntu yenna yina asobola okuva gy'avudde ne waba nga tavudde mu wano mu Bwakabaka bwa Buganda oba avudde Kamuli mu Busoga wanajja n'asinzizaako awo era waabazze asooka kutuukirawo wansi wammanga olaba ebyobuwangwa olengera ekipande ekyo ekipande ekyo we gumusiima ne gumukkiriza ayingira bw'oba tosiimiddwa toyingira nga tolina byokoze byaba bakulagira bannange ndowooza muwulira ensonga eyo naye nga ebyamagero byo nga bwe bibeera mu nsi omuti guno gulina abantu ab'enjawulo be gukoleddeko ebyamagero bayitirivu nnyo era bajja ne beebaza kati kyetaagisa ki omuntu okutuukirira omuti ogwo n'asaba by'ayagala kyagala kutuukirira osookera kwabo bennyini ab'obuwangwa abali abagubeerako kwennyini ne bakubuulira kyoba olina okukola nekyolina otutuukiriza otuukewo naye nga si bintu byamaanyi ebitiisa kubanga oli ayinza okulowooza bagenda kunsaba ente gye sirina ate ngenda kukola ntya ebiweza na mitwalo ena bannange ndowooza muwulidde abaagazi b'obuwangwa ate nammwe abalambuzi mujje mulambule ku muti guno kubanga bino tebitera kulabikalabika nantalabika ng'ekimuli ky'endaggu mukulu Katongole Kiwanuka atutotoledde akawonvu n'akagga mukulu Katongole mpozi gw'ozaalibwawa kuno kwennyini wano wennyini wenzaalibwa taata waali ne maama tusaba omutumireko tumiddeko taata wange Kakooza Matiya Masiasi ne ntumirirako maama wange Nakkaziruusi ne baganda bange Nabakooza Wanyana n'omwana wange Ssenyundo Edison wenna baganda bange mbatumiddeko baganda bongo bagase wamu kanywa tobaawudde buli omu n'omwogerako ku lulwe kubanga kakati bw'obeerayo ne muganda wo nga ye Kakooza oba Kasumba ajja kugamba bannange muganda wange nze tewanjo ne Katongole era webaŋŋambye nti abazze konzera kanve ku mulimu soke ntuukeyo mbannyonnyole kituufu ddala webale kwagala bya buwangwa amiina ate era n'okubisomesa kuba kakati kino kyotunnyonnyodde kyamaanyi nnyo abantu bangi bakulidde kuno naye nga tebabimanyi nga tebabimanyi mpozi n'ekirala nga tetundaba kuva ku kamera tusaba engeri gy'oli nti oli mwana nkulize ya ku kitundu kino k'okulidde otuyambe otutontomeremuuko oba otusomereyo ku bwalo obuliraanye Ddambwe wano we tuli obwalo obuliraanye kubanga ng'ogyeko Ddambwe waliwo obwalo muliraanwa bwammwe obwalo obw'enjawulo kugamba muntu amanye bulungi obwalo obwo oba osobola obwalo waliwo Namulondo waliwo Sesota waliwo Buzimba waliwo Busujja waliwo Bakka Ntinda Lubbe Wagaba ne bayita mu Lugombe waliwo bayita mu Lugombe ng'otuuse wali e Kamuli mu maaso wali katawuni koddako kati ekitegeeza bwenva wano Eddambwe kakalo kyakaddako nga nzira eri ova mu Sesota wo mu Kakko oluva mu Kakko ng'odda e Kamuli oluva e Kamuli ng'odda e Busujja oluva e Busujja ali ng'ogenze Kakiri tolina bw'obuusa awo kutuuka e Kakiri pozi kiteredde eka gwe mbuuseemu kiteredde ali kumpi awo kiteredde ali awo mu maaso nawulirako nti awo we baasiriranga ebiwanga by'Abassekabaka ne babiteeka mu Kinyomo waliwo akatundu ke bayita Kinyomo awo akatundu bwe kali awo ne kati bazimbyewo nnyo ensi ekyuse awo mu Kinyomo ekyafaayo ekiriwo baasuulangawo empanga z'Abassekabaka ebinyomo ne bijja ne biryako ennyama era bwe byamalanga okulyako ennyama nga omutaka omu ow'e Katoolingo agamba nti kiteredde kyovola baatumawo kiteredde nti kiwanga mu kijjeeyo kintu kiteredde kati baatumawo kiteredde n'olwaleero webale kwogera kiteredde nno neyanziza neyanzege kati ate obweno obwalo ngodde ne Masuuliita bwo tobutumenyedde
obuuka wali eri bayitawo ku kiziba n'olyoka oyingira masuuliita kubanga n'oluva Ddambwe odda kiziba wali ng'oli masuuliita. Ate omuggo Ddambwe gwo togulina byafaayo byogumanyiiko? Ogwo mukuze mugulaba? Tugula naye nagwo gwakola ekyafaayo ne gusenguka ne gugaya byonna ebisinga mwabiraba neera era kati gwaddawo ne bagukola ne bagwetondera. Gwe mugga ogwasenguka oluvannyuma guyita Nnaalongo ne Ssaalongo giri emigga ebiri. Nnaalongo ne Ssaalongo. Kati omuggo ogwo erinnya lyagwo guyitibwa gutya? Manyi Nnaalongo Ssaalongo. Abamu bangaye muno guyitibwa Mayanja. Ate Mayanja mbadde manyi weeri eggobero oba ali omu weewaawo. Kale munnange kati obadde okyatwebazaako awo? Nange neyanza nnyo neyanzeege okujja ne mulabako ku byafaayo mukakasa abantu nabo bajje balambule ku Nnaalongo. Tebawakana beeyo nga bawakana wano kumpi nnyo okuva e Kampala otuuka baleeterawo 4,000. Era ddala omuntu aba atuuka? Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege abalungi abatugoberera. Olwaleero ffe emboozi yaffe egenda kukoma wano ey'omuti ogw'amabeere oba omuti ogulina amabeere guyitibwa Nnaalongo Nakayima. Guli wano Ddambwe. Omuti guno gwe muti ogugenda mu nsonga era bw'obeera ofunye akadde n'ogusemberera wamma ddala olabira ddala ekintu kye twogerako lwakuba nti kati nga ffe aba kamera tusinziira wano era tugukulengeza ndowooza gwe gwolaba ogwo agwolengera ogwo ye Nnaalongo Nakayima. Omuti ogwo byafaayo guli wano Ddambwe gwe njagala ojje ogulambuleko olabe naddala mwe bannabyabuwangwa mugutegeere nammwe abettanira ennyo ebintu ebyokulambula oba ebyobulambuzi. Omuti guno gwa kyabulambuzi nnyo gusangibwa wano mu ssaza lya Kabaka ery'e Busiro. Mbadde ne muganda wange Kiwanuka Kakooza eddala linnyani Matiya musajja wante. Mulimu gwabwe nno be baweesi ba Kabaka era kyova olaba erinnya n'abaweesi balituumira ddala ne Kaweesi gyali bona weebali. Waliyo amannya amalala gesogeddeko gatuwe nago? Waliyo ne Basempijja Bakatongole Basekyanzi Bakiwanuka bangi. Kale ate Sempijja erinnya lyayogeddeko eryo liva mu kigambo empijja kibeera kyuma ekibeera kiganzikiddwa wansi kye batemeratemerako ebyuma ebirala. Ekyuma ekyo kiyitibwa empijja. Mwe mwava erinnya Sempijja ne Nampijja. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbadde ne muganda wange Frank owa M Frank Media ku kamera ate tubadde ne mukulu Kakooza Kiwanuka Matiya. Ebintu bigweredde wano ebyaffe bigweredde wano ebyabasumba bigwera ku ttale. Omanyi okusimbula engalo kuva ku mukuto mukkirize naffe twebongere mu bbanga okufaananako ekkukufu eriwulidde ekitawiro ky'entaseesa nga lireesa ag'embikuzi kubanga wemala okulya simayirawo byange ng'anaalya ku bbiri akajabangu kakanaggweramu eyo kakakanyizibwa na kisinsi. Mujjukire awatemerwa ebbamba tewabula saasaaniro naye ate omwepikoopiko gutwala empongo mu ddolwe sijja kukuba kalaakya omwavu kakuba ku mmamba. Ekyamazima ebigambo maluma tegaggwa mu kamwa obyeresa bweresa ate wamma n'olyoka okuba akanuulo okufaananako eri Maguja ewulidde nti wamma ogw'okulya amakeera gwo guwedde olwo nno n'olyoka osiibula. Kale katukomeko wano tugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.